touchline tuyingiddewo okulabika nti tugenda kuba tukuba buli kimu sebo abantu babe bamanyi tugenda ba sports wa 360 wekiri munsi ya sports tukuba round about tukuba tukwetoloza tune tukomyawo nga wawulidde left right and center tuyingiddewo era nze Mandela Junior Madiba the Phenomenal Junior nga ndi wamu ne omusajja akenenula ensonga nga muteerera okuzaagala Bomboka Edwin tusimbulirewo ndoza tewali kulinda tetulina budde. On a sad note tugeyatandika n'amawulire ag'ennaku president wa federation ya Uganda engineer Moses Magogo yaviiriddwako maama we may her soul rest in peace era nga enteekateeka z'okuziika zigenda mu maaso wali eri Ekagulu Ebuyende buli kimu kigenda nga kitambula bulungi nnyo eyo okulabika nti enteekateeka zitambula bulungi may her soul rest in peace tukusaasiddeko president of Uganda Federation of Ugandan Football engineer Moses Magogo amina era nga tukyali awo wennyini wagategedde agaliwa anti kakati fufa tebikyali bya lugambo fufa yawereddwa akawumbi kamu n'ekitundu okaki kulabika nti egenda scouting abazanyi agamawulire malungi eri omupiira oba mabi eri omupiira kakati bw'otunuulira engeri omupiira gw'eggwanga Uganda gye gutambulamu ennaku zino eno eggwanga Uganda kasooke tubaze president Engineer Moses Magogo akoze kyamaanyi mu kubanga akulaakulanya omupiira gw'eggwanga Uganda okubya ddala ku liigi eya wansi mu akademi ez'enjawulo alaze eggwanga Uganda nti lirina ebitone ng'atandikira wansi alina engeri gy'azze ng'akuma ku makilabu ez'enjawulo buli kilabu ina academy ndozo kirabo okutandikira wansi mu basajja mu bakyala ne mu masomero gennyini ensimbi nyinyi ezigenze nnyo mu kubanga bateeka mu baana bana abatokola basitula omupiira mu ggwanga Uganda ekyo kimwebaliza ddala naye ate bwe tugenda tulaba ku nsimbi ze badde ekitongole kya FUFA ekitongole kya FUFA kiwadde akawumbi kamu n'ekitundu okubanga bagezaako okubanga basportinga ebitone ebyenjawulo naddala ebiri ebweru w'eggwanga abagoberera omupiira ogw'Ebungereza mumanya akasajja akayitibwa ka David Mukasa ku kilabu ya Manchester City Divine Mukasa bakayitamu emabega kawo ne kaba nkalaga mu ekitone kye kayina Divine Mukasa oyo emabega kawo yagera najjo byali kujjuko bya sekukulu n'akyalako kujaguza sekukulu yatuka ku kisaawo banamoli bannaffe nga obamanyi ne batandikira okureportinga nti ono tumumaze n'abagamba ebyo byebaagala kati kyogamba Divine Mukasa kukana akawumbi soko banyunyira abantu akawumbi kitegeeza ki akawumbi kitegeeza okwata obukadde bw'eggwanga Uganda 10 obukadde 10 obukola akawumbi kalambake eggwanga Uganda akawumbi obukadde 10 n'ekitundu obukadde bitano bugatte ebitano n'ebitano n'okola akawumbi ekitegeeza ebitano emirundi 3 ke kawumbi kamu n'ekitundu nga ze sente ezateereddwawo ku sente ezo bagalanye ebintu bya accountability yakutte sente empitirivu nnyo buli bumbi kumpi 9 naye ate fe bagiddeko akawumbi kamu n'ekitundu okubanga sporting ekitone ebitone mu ggwanga mu mawanga ag'enjawulo bannayuganda basambira mu nsi ez'enjawulo baagala kyonna baagala kulaba mpaka zino ezijja pamoja East Africa pamoja 227 mu mpaka eza AFCON ezigenda okujja mu mpaka eza January buli kimaawe kitambulira naye akasente ako Edwin njagala otunule mu kamera Abanayuganda obategeeze bino ebintu bino manyi kati byetagamu ekintu kye bayita okuba nti oyogera amazima awo wetujja Edwin sente za akawumbi kamu nganze wemanyi Uganda ya leero akawumbi k'ensimbi kati katugende ku Divine Mukasa yenyigo letwogerako Divine Mukasa ogenda mu asante mmeka ezigenda mukakasa okujja asambire webale nnyo kati awo wewe Manchester City akwata mmeka kubanga tetwagala abantu batandika okulowooza wanene ku touchline nti akawumbi sente empitirivu nnyo Divine Mukasa sente zafuna anti kati sawa zino bamulonize yagenze ku timu ya Leicester yagenze mu timu ya Leicester naye abadde balaba FA Cup madde mutero mulaba ne pre-season yakikuba akawumbi kamu kayinza kukola ki mu kuscouting nga nange okampa Madiba Junior nongamba nkwadde akawumbi kamu nga tongambye ku scouting okuzimba ekizimbe okusituka okutuka ku museji nga nkyakayina akawumbi k'ensimbi ogenda kukawa bameka ensimbi meka zogenda otambulira akawumbi k'ensimbi kale akamu n'ekitundu baani bogenda osindika bagenda zisasanya batya kale bafuna ife tugamba ffe nga bazetachira nti gavumenti tweyanziza nnyo tweyanzeege naye akasente bakongereko akawumbi k'ensimbi banga Engineer Moses Magogo amazima agamanyi akawumbi k'ensimbi akamu n'ekintu kana kikagenda kukola ekisooka soko tunule tulina abaana Abanayuganda Bungereza wokka tulina ne mu ggwanga erya America tulina abaana Abanayuganda basamba omupiira
Museze enjawulo nyingi nnyo naate kyengenda okubuuza nti bw'otunuulira tugenda mu byafo by'omupiira mu ggwanga Uganda Masindi Dennis Onyango okujja okukwata ggoolo okufiirawo obufiizi bamuwa ssente mmeka omukakasa okukwata ggoolo kale yo ng'obitadde ku bbali nze ekyo kyoyogera nkitegedde bulungi naye Munnayuganda ali ku the touchline ssaawa ino agala okumanya omuzanyi Elio Kaprodosi omuzanyi gwe bayita ono omusajja ono Obita akuba defense enyumu Kamalo Bukamazi Obita tuyinawo ono omusajja afa asambira mu League 1 mu Coca-Cola Championship ne mu Manchester City yo ne bamega mu FA balesewo mwana muleza muyita McQueen kati no bagala oyo Kavuma kati Kavuma ku musimbe gwe bafuna eri ebungereza ogenda muwa ssente mmeka omukakasa okusabira Uganda fe tusaasidde president kubanga kyetwanditeeseza kiri bwe kiti oba ekyandikoleddwa nti bandikuta akawumbi kamu n'ekitundu ne bazizza wano akawumbi kamu n'ekitundu kasobola okukola ebintu byamaanyi mu kulaba nga banoonya ekitone wano mu ggwanga Uganda okutandikira wansi grassroots football yes ne bajja nga baziteekemu balabe ebitone ebiri bijje biyambe eggwanga eggwanga Uganda linaasamba omupiira okutuuka ku mutendera guli oba waggulu kijja kuba kiwa Divine Mukasa ensonga lwaki alina okuva ku ggwanga eryabongeza kubanga fena tukimanyi omukisa alina mutono ku ggwanga eryabongeza okubanga asamba mutono nnyo ebitone bingi ebiri ku ggwanga eryabongeza kyogedde kituufu okubanga bakulaakulanya omupiira okutandikira no ku butaka ne gugenda nga gusaasaana ne gututwala mu Afcon oba tuwangulwa tuse ku level ki ne tugenda paka mu World Cup ojja kuba owa Divine Mukasa ensonga lwaki ava gyali ku ggwanga eryabongeza gyasambire mu ggwanga Uganda ekibuuzo ekirala tunaasobola okulaba nti akawumbi ako akamu n'ekitundu ke baatuwadde tunaasobola okulaba nti nno kanaasobola okusaasaana mu Bulaaya wonna kubanga abazanyi bo bangi waliwo omuzanyi ebiseera ebyo omusajja yali atendeka Chelsea yali yakulya mu system ya Chelsea naye n'afuuka omutendesi bamuyita Chris Kiwoomya amumanyi mwana waffe wawano Rwanda ya Nakalamba naye ate mutabani we n'amala ebbanga ng'akukyangira mu Chelsea ng'ali awo anoonya banaye ani antwala ba under 17 ebiseera ebyo kwaliko abasajja nga Jordan kwaliko abasajja nga wa Liverpool Curtis Jones kwaliko abasajja bali eri ba Angel Gomez nga mutufu nga yalabira ddala talina we yali agenda kuba naye yagendera bw'ati atyo sikyamulana mu liigi akawumbi kano ng'owumba tekamala ng'owumba ensonga eri gavumenti kubanga netugamba FUFA yo sente bazigiwa tena kyakkola ekwate akawumbi kamu n'ekitundu ekateeke mu ggwanga Uganda edde mu gavumenti babaga okunona abaana abali ebweru w'eggwanga mu ggwanga erya Bungereza mu ggwanga erya Amerika wali abaana abali e Bufalansa wali abaana abali mu ggwanga erya Spain bakwate essente ziwerera ddala esukka n'obuwumbi obusukka 10 balabe nga bakakasa abaana babakomyawo wanene. Alright okyali ku the touchline wetuba tukomyewo tugenda kwongera expounding ensonga buli kimu nga we kirina okubanga kitambula ebya ssente buli muntu abyogerako mu kibuga mu Uganda yonna wabula ffe tugamba nti congratulations banga munaye n'okufuna akasente ako si kyangu bate okuba baddewo balobisi ab'amaanyi oyinza okasakira okumala emyaka akawumbi aka era bannayuganda musiimeko akatini ke tufunye tulebe ate engeri gye tukasaasaanya muba ogambye nti oba tunakasaasaanyiza bagamba ennyama ntono okayana eri mu nkwawa katukomewo.